ekyasinga okunnuma mukama wange eyali akiyaninga olukiiko bwe yali ampitako ate nankuba akaama nangamba mwana wange weebale kyewakola kya buzira nnyo nenga singa wakineebaziza bali bonna nga bawulira naye wannenyeza nga bwe nakola ensobi bwe baatuggala twabonaabona era mwaka mulamba nalabira Kisubi omuntu ng'oli ku muzindaala aba akwagala nnyo naye ng'ogutadde tosobola kubeera na mukwano gwe twanoonya emikwano ne gibula nga leediyo teriiko naye nze Katonda yanteekako feva nayitanga mu kibuga nga buli omu ampita kaayi waabwe sebo nga nsolooza nonnyuka n'ekinaana kyenfuna omwezi era lumu nafuna ekyo ne ngamba leediyo eno bagisibire ddala kuba wano bwe manga ekinaana nkifuna nga tewali nga nkifuna mwezi nga n'okukola sikola kaakati nenkisoloozanga neŋŋenda naye olunaku lumu nzija mu kibuga nsolooze kubanga kuli olwagira nenga leero kaŋŋende mu kibuga naye leero sijja kgenda wa Agataliikona Mpungu kuba wa Agataliikona Mpungu maama wange yanjagala nnyo era yo olwagendanga tabuuza tamala kumbuuza olundabako wali mutabani salisa okulaba asika seefu nga ajjayo emitwalo 5 ng'ateeka mu baasi kati nentyamu neŋŋamba abaana banagamba oyo buli wajja ajje kusomba sente za maama neŋŋamba eyo sijja kgendayo leero kanterekeyo nja kgendayo olulala kansoloze mba nabo mu kikubo eno ku Lumu Street eri nagendayo olulala Kisubi natambula ekibuga ekyo nenkyetooloola nenzira eno neŋŋamba naye banayambadde engoye nzirugavu abantu tebandaba naye nga ndi muza bulijjo saafula yampita nensiba enjala mu kibuga ekyo saafuna yanga nti kaayi waabwe nga terya nnyega abantu namayitangako nti terya nnyeze neŋŋamba nfudde ensoni nenzijika nenga nti nyinayo siwaddiyo kaŋŋende ewa maama neŋŋende ewa maama wange bwe natuukawo mutabani sanyusa okukulaba nenindira ebbaasa wa era dde bulungi nenga maama akyusiza fashion luli yamalanga kumpa n'alyoka ambuuza kati lwaki asoose kumbuuza neŋŋamba ajja kumpa abaana bali batya nti gye bali balungi netunyumya neŋŋamba naye banna maama tannasika seefu kiki nenga naye nze kampite mu bwangu musiibule ajjukire nti tannampa nemugamba maama kaŋŋende nsange bazzukulu n'agamba kale neŋŋamba maama agamba kale yeerabidde tannampa ssente nenfuluma bwe nafuluma neŋŋamba alabika yeerabire naye kansooke ennyimirire wano agenda kujjukira atume omwana bane mujje Kayibanda agenze simuwadde ssente nennyimirire okumala eddakiika 15 nga siraba ajja kumpita nemmanya kati olunaku lukoze ekyo nentambuza ekigere okuva ku mukwanako eddaawo nga ŋŋenda Nansana naye nga ŋŋenda neekweka mu bisiikirize sereebu okundaba nga ntambuza bigere neneekweka mu bisiikirize eyo paka ntuuka enaakulabye wetunywera omwenga abo bala bagitanga kajeeti nenkyama mu banywanyi joblesira bakweriita joblesi nange bakweriita ne bampawo liita zange ezi naye abatamiivu oba baserwala ki oba kalica ya muzimu kyogwo nembagamba mikwano neyanziza liita zange naye kwenjiwayo liita ebweccupa emu bweti mujja kulaba omukanga gunyookawa kuba njiwa kufula mpene okuva ku makya sina ke naatadde munda naye musooke mungulire ekikomando waaki bwe mmala okukirya ndyoke mbawuutira omwenge guno batokakaguleke tukusime tukugulire embuzi n'omugwa enga naye sijja kufa sijja gunywa kati mba nfunuma bwenti nensanga mukwano gwange nanga Kayibanda kiki nemugamba embeera mbi bangulidde liita ezi naye zinnemye okunywa enjala ennuma okufa obufi nakwata musawo najjamu 20,000 nazimpa neŋŋamba 25,000 nguleko capati endala nguleko n'abeeka naye naatambula ntya kati ekiro kale naye emisana naavaayo ntya sereebu neŋŋamba
enjala omusajja emuttira mu nnaku 7 omukazi ennaku 8 kati awo abaana ndoza bafiira mu nnaku 4 ffenna tukyali balamu kaninye emmotoka ngende eka 1500 lukole ki enkyalo ndeete ngenda n'enkyodda kuyitamu olaba ani akuwa. Kakati bwe natuuka eka madamu eyansanyukiranga luli kuno teyasanyuka kuba saalina byenkoze ekyo kuba nagendanga nsitudde kakati era olwanzigulirawo nanga kulikayo nalaba yagenda bugenze mu kisenge kati nenkwatibwa nempulira nga ntidde naye nga kamulinde yeebake ngende nga yeebase nesolose mu bulangiti nentula mu ntebe bwe natula mu ntebe nenkaaba amaziga neŋŋamba abantu abampitanga kaayi ne bampa nenkuŋŋanya emitwalo 8 baalazeewa leero nga sifunye yadde 10 nawulira mukyala wange omutulo tumututte neŋŋenda nenyingira bulangiti neneebaka kati bwe neebaka nendoota nga bula bwe tuli wano naawe nga gwe Pulezidenti Museveni ŋŋamba okuloota Museveni nga neŋŋamba ebirooto bwe bityo oyinza okuloota nga oli mu nnyonyi weekyusa n'ogwa wansi kumba oli ku kitanda naye bwe nzuukuka ku makya ekirooto kyanfuukira ekirooto ekirooto kyafuuka ekirooto neŋŋenda ku CBS ninyena olukumi twange lulimu 5 awakasina kyendeseewo neŋŋenda ekirooto kyafuuka ekirooto kyenva ŋŋamba omuwala eyali wali bwe bateeka ebirango ne mugana Nabbumba naloosa ekirooto naye mpulira kinfuukidde ekirooto lwaki tetugende wa Pulezidenti Museveni netwogera naye nazzaako leedi omwana yakuba nduulu wararara abange mujja mulabe uno bano bambega Kayibanda oyogera bwati nga mpulira nga ntidde neŋŋamba nfudde bannange njogedde kyakyoba kyenva nteekako simayira amangu nenseka nemugamba Nabbumba nkutegedde era mbadde nkukemanda bwoba osobola tulyamu olukwe naye ntegedde kati nze ngangere wa Museveni nga nnonayo ki teyajjako leediyo yaffe sisobola omusajja oyo mubi nnyo baba nzikakkanya ono aleme kugenda na sawuti eno bakulu bakama bange kuwulira Nabbumba n'akuwulinga neŋŋamba Katonda wattu era nafuluma wali ku madaala neŋŋamba naye njasama nnyo naye kino oba njasamye kyaki naye nagenda okuwulira wano eddoboozi neriŋŋamba ddayo nemagamaga ŋŋamba okuddayo neŋŋamba Katonda ono aŋŋamba okuddayo amanyi gyenzira naye bwe nayingira bwe nti simanyi nange entambula gye natambulamu bwe nti ngende ku switchboard awali amasimu era bwe nasangawo omwana omuwala namugamba nti omanyi nyina baaside y'omwana njagala ompandikira lisiti y'amasimu g'abakozi bannange mbayite oba tunanywa mazzi naye nga mbalabako wali stress ejja kunzigwako n'akwata peni n'awandiika amasimu naye wetegerera nti Katonda yali akirimu saamugamba nti wandiika gundi naye yawandiika beenaalemu bokka Emengo wali abantu beenaalemu abawagira Museveni nga teri akimanyi kubanga ebiseera ebyo nga Museveni okwogera Museveni Emengo obanga ayogedde embizzi mu muzikiti nga bwe bakiwulira kivula nafuna obuzibu omuwala bwampa amasimu ago neŋŋenda wali ku mambo jambo nenkwata essimu eno nenkubira buli mukozi yenna gwe yali ampandiikidde ne bannyamba bonna ne bakola ki ne bajja ne tutuula nembanjo ne bagale bane naloose ekirooto ekirooto kyamazeeko emirembe nsuubira ate nange ku Pulezidenti Museveni nga bwe mumanyi tugende essaati tuziyuzeeko omukono ogumu twambale omukono gumu n'empale tugende muzaabito tugwe muzeeyi si bwe tuli twali twambala naye nga twazitunze nga tuziryamu akawunga tuyambozeeko leediyo yaffe ne baŋŋamba kale tukkiriza naye tutandikira wa nembagala lwaki byonna mwagala birekerazo ndeese strategy nammwe munoonye gye tukola ki ate gye tugenda mbabuulidde gwe tugendako munoonye nammwe ekkubo gye tukola ki olukiiko ne lwabuka tuba tuva mu lukiiko bwe tuti omusajja nampita Kayibanda jangu nenziruka tumanye omutwalo guyingidde oli otya nti gyendi nga mwalaba nti twalaba kati mukola mutya mubeerawo mutya ne mugamba ate tutya era mmwe era kati nga bwompisa ogenda kumpa omutwalo ngene ngulira abaana akawunga naga naye Kayibanda gwe oli waffe
tetusobola kubonereza mu abo nga obona ategeeza ki ndi wammwe nzaalibwa naawe bwe mba ndi wammwe nga nasuze enjala guwa gisuze bwe neebuza mu mutima ne mugamba naye taata omutwalo guno ogumpadde naye nyina ekizibu njagala ekkubo erituuka ewa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni taata wange ngende mubulire ennaku ennuma azzeeko leediyo naye nze ngenda kufa n'agamba eki kyoyogera okikakasa nti si kukikakasa baliwo balaba bakozi ba CBS bonna tubadde mu meeting nga tunoonya kkubo likola ki lituuka wa pulezidenti Museveni n'agamba enkya mbasange wano saawa 10 nakumba nnyo very smart ngina magamba mukakkane enkya mbaagala wano saawa 12 mbatwala wa Museveni saabagamba nti waliwo atutwala nange nyina okwewagira nzimba obuyinja bwange bagenda omusajja wa kabi nabagamba mukere wano 10 ajja nga zisuseemu totugoberera nga tugenda saawa 12 nani ntuuseewa ninda abantu nga balabikako abantu abaali 34 nafunako aba nze wakusatu omusajja agenda okuleeta emmotoka ey'abantu 34 nga tuli awaabo n'asooka neyeekyanga ne mugamba bwekyangira bwereere pulezidenti Museveni yagenda musiko n'abantu 2 mu7 kati bawera ne obukadde abantu abangi tebalwana lutalo abatono bebakola ki abangi tebatandika abatono bebakola ki tugende ne bana abazze kati nze bayagala abantu basibumukwa n'atulinyisa emmotoka mu busungu ne tugenda bwe twatuuka eri mmanyi atutwala mu State House twakwata miti ya Nalood ningamba ate Museveni yazze ddi ku miti ya Nalood ningamba n'abakulembeze baziba yinza okuba nga ayinayo omukazi oba amaka ne tugenda okutuuka twatuukira mu kisaawe kyalimu abantu abawera akakaaga olwo Amiri yakyambadde atandika campaign Katonda n'agenda nkolera ekintu abantu bonna olwandabako ne bava ku Amiri yakyambadde Nulu neevuga ne basanyuka kayi wafa tebanzikiriza kutuula ne bampeerawo microphone ne muteekayo CD yange ne nsooka mbakuba endirimbo ya Maria Rosa kya kisaawe kyonna ne kikyankalana ne mugamba maama Amiri yakyambadde Mukama yeebala ntuusiza mu maaso go obulwadde bwe nnina bangambye gwe musawo amponya nnoonya kkubo lituuka wa taata wange pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni anyambe enjala egenda kunzita efumbiro maama mwe yafumbanga emmere eriko ekkufule mazeeko emyezi 4 naye bangambye maama Amiri yakyambadde gwo ntuusaayo endulu neevuga nanzijjako microphone n'agamba bannaye Kayibanda nga bw'agambye ngenda kikola ngenda mutwala Kayibanda agenda wandika ebbaluwa esaba okulaba pulezidenti kye nasembayo okuwula ebiddako saabiwulira nentambula nenkwata abantu bange bali abasatu tetugenda nengamba tamale kondi mukazi ono ayinza okufa nga tannatutwala tetulinda tuwandiike kati ekiro enkya tutwale ebbaluwa eyo netugiwandiika ekiro ekyo netugitwalayo ku Sande twagiwandika lwa mukaaga netutwala ku Sande netugimuwa nenyimbamu awo netukomawo ku Lwokubiri saawa 6 ogw'ekiro nga ndi mu bbaala maze okuteekamu kirabu zange nga mmeka essimu neevuga gwe mwami Kayibanda nti yesebo olunaku lw'enkya mugenda kusisinkana pulezidenti essaawa 11 ez'akawungeezi maama omwenge ogwali ku mmeeza saddayo nzijukira nti ntambuza bigere nga ndi Kasubi okuva enaakulabye lwe nzijukira okulinnya emmotoka bwe natuuka awaka engato zannema okujjamu nasula mu ngatto otulo twambula bwe nzira mu ddiiro bwe nzira mu kisenge omukyala ambuuza taata gundi obadde kintya wa sibitegeera nange otulo tukoze eki tumbuze bwe neebaka wansi tulo tugaali saamugamba puroguramu obudde bwe bwakya nenninnya emmotoka ng'agenda okukola ku leediyo saawa 12 nali ntuuse ku CBS naye ng'ekintutte kugamba bakama bange appointment ya pulezidenti tefunika nze nga bwe ngifunye mujje tugere tutule n'omusajja twogere naye agenda kuzzaako leediyo yaffe nze nga mmanyi ndi ntutte amawulire amalungi ne sitaani mu binnyo
kyenalaba kisubi kyenalaba sisuubira nti ndiddamu nenkiraba amawulire bwe nagatwala emmengo ganfuukira ettabu kumbe balamu ategedde nti Kayibanda afunye appointment era aba president okuzzaako ledi balamu ayambuka ku CBS asasula ekivulu kye nakivubu ledi yeddeko nga yamaze okikola ki kati bw'amala obba wa miliyoni zaali 7 agamba mukama wange mugenda ssaawa meka mu State House ko yewu owemula tugenda mu State House ukola ki mu State House tya appointment yamwe yayiseemu era Kayibanda yabakulembedde kati nze ngenda okutuuka emmengo nsanga bakozi bannange bakasiba nte Moses bamukibisa erunjogi basalida masikasi bakatolo bwama bakyankalanya kako kazi esaati bazijjemu bazisibye muno mu kiwato neŋŋamba ki ekiri era nabayitako nenyingira nengenda neŋŋamba mwami Kasozi nkoze mutawaana akibanna nagenze nenkola appointment era ba president era mbadde nzize bagamba tugende ffenna twogere ne president azze ku leediyo yaffe naye ekiri ebweru mwami Kasozi abakozi bannange buli omu ayagala kunzijja mu liiso naŋŋamba Kayibanda funa ekituli kyonna wooyita ofulume naye temusazaamu mugende naye temugamba nti mukiikiridde CBS ate temugamba nti mukiikiridde Buganda ekyokusatu temwetonda kale nenfuluma mba nfuluma nga abbe muki najja n'ekikondebwa ne mugamba abbe muki sikusobola mu guswaki kyayo sikusobola naye amannyo gakusobola we naateeka erinnya n'ennoma ekifinja kiwandula wali wegeza onkooneko nenfuluma ngenda okuyimira wali ku madaala nga bw'omanyiiwo nga wansi wali ekibinja kikoze eki siina wempita kati katolo bwama bava eno ne kasiba nte Moses bayitawo ate batuuka mu maaso nabaga ate mmwe muli basiru kuba mulemeddwa okunkuba nga muli eno naye wano tewali ayinza kunkuba kuba nina amannyo nkulumako okutuna enkuwandula wali kakati mba ndi awo nga nduggajja laba Katonda bw'apanga ndugga bwe yajja abuuza bane mutawaana baabo bambega twabagamba dda tukola ne bambega wano wuuyo mwagenda mu State House wa M7 bulapa ndugga n'abaga ne bane mubadde ki kakati ate muli mu lutalo mufe ky'okubayambako tubawe mulwana bonna kye baakola ne badda wano ku ndugga wali ne balekawo nze ne mpitawo bagenda okutuuka banoonye weeni nze natuuse dda wali ku mambo gyange era kye nakola kwata simu nenkubira ndugga ndese bakuyiikidde tebakuyisiza bubi nti kati pulaani ki nkugatteko ku balwanyi nkugatteko naga nteekaako nkwata eri simu nenkubaalo Kayibanda nabawadde abantu 4 naye munyongerereko erinnya lino owokutaano najja ndugga bwe yajja n'atuuka wali mu kifo we tuli kumbe bali bapangapanga bajje wali ku mambo gyabo batulumbe batukoleko obulabe kakati ndugga nga yakatuuka bwati amazzi gava waggulu ne gayiika enkuba neetonya enzikiza neekwata kibuyaga najja nga bw'ovuga emmotoka eyo kibuyaga asobola ogikuba eri neŋŋamba wali we tuli nga wayuguuma wataakasobya bwiti neŋŋamba nfudde ntakudde emisambwa gya Buganda ate omusajja omulala nanyongeramu okutya bwe yajja n'agamba embeera eno nga nagiraba mu biseera Muteesa bwe yali nga adduka mu lubiri nga bamulumbye neŋŋamba nfudde emisambwa gya Buganda ngikoze eki ngitakudde kakati munnange nga tubeera awo enkuba etonnya enkuba neetonya essaawa 6 7 enkuba neetonya naye bannange kyenva neyawula ku bannange nengenda wali nenkaaba amaziga neŋŋamba kakati president banaamugamba nti tetwazize kubanga enkuba yatuganye byabimanyi ate neno gye tukola maze okwonoonayo sikyayinayo buganzi ate ne mu State House sigenze kati ngenda kukola ntya
kati mbanna akava mu maziga bwenti essimu nevuga alo mwami Kayibanda konze wangi ssebo president temugenda mulaba saa 11 ngamba nfudde mugenda kumulaba ssaawa 2 n'ekitundu ez'ekiro olwamala okukyogera enkuba n'eki omuvubuka najja n'akamotoka kamyufu ne mugamba nyamba onziruseeka nyambaleko kubanga nfunyewo alawensi ey'okukola ki naŋŋamba oyina amafuta ne mugamba bireke kati ngenda okukwata mu nsawo mwinti mwalimu 10,000 nga bazooleza mu nsawo ne mugamba jangu nfunye amafuta kasitaleti nga bw'oteekamu 15,000 kakutuusa ennansana ne tuvuga ne tugenda ennansana ne nyambala ne nkomawo ne nga banaye tukoze tutya entambula tugikoze tutya ne bagamba temufaayo tutambuze ebigere oba tutambula ebigere okuva kati okuwera essaawa 2 kitundu tujja kuba tuli Entebbe tuba tuli awo twalina ennaso zone muwala wa Saalongo Jjoli baawe Isima ng'ayitawo ne mu Isipusamu nga tumukubira Isima jangu tuyambe jangu nga Isima akyama kiki ne tunga tuyambe otudduse mu State House president yatuyise n'atubuuza muyina amafuta temu n'atunula kuna tegedde ekizibu kyammwe muyingire ne tuyingira n'atuvuga paka mu State House tuyingira president tumusisinkana nenkola statement nimuga your excellency yasooka sigwe munyalwana wange owokuledi nimugamba yenze kaliyo yasooka n'agamba abalabe bange nimuga your excellency ngonkubye ejjinja eddene nimuga muzee era kyekindeese nkubuulire abantu bakulimbalimba emmenga abantu bakwagala okufa obufi si balabe bo nasookera kubali abaali bankuba abe Mukibi akutumidde Katolu Bwama Mukibi Ssenjogi Kasibande Moses Salida Damascus bonna bakutumidde kyebula Bible ega nti waananga abalabe bo benna waana era benagamba president bamutumidde leeta basi namba gye nabaddendeeta kwe kuleetako bano naye bonna banyigidde ne bagamba otulese simanyi muzeeyi tobala banaddamu n'okunjagala kubanga mbalese ne sibaleeta nagamba kale nemuga your excellency ze sikiridde CBS ate sikiridde Buganda ate size wa president nemuga president kati nganze Kayibanda nzize wa president kumugamba ki gwo otwala eggwanga lyonna kati nze kugamba ki naye nze ekindeese ndi mwana nzize wa taata wange gwoli kitange taata wange era ekindeese ngenda kufa njala ekigenda okuzisa enjala sirimu neme emikono gyonna ngina n'amagulu naye effumbiro maama mwe yafumbanga emmere liriko ekkufulu emazeeko emyezi 4 enjala bwe yatulibe ne ngamba bakanda bange nimujje tugende wa taata aggulewo maama afumbe tuddemu tulye okitegeera n'agamba abasirikale mwe muveewo mugende namwe abamawulire mugende kati bino bya famire era netusigalawo abantu bange 5 Amelia wa 6 ne president wa 7 fekaffe twali mulumu netwogera ebintu byaffe tumala okwogera naŋŋamba Kayibanda genda owandiika ebbaluwa ng'esaba okuzzaako leediyo yo efuuse nayange gwewandiika ebbaluwa mpandiika ebbaluwa ng'esaba okuzzaako leediyo ki eya CBS oteekemu n'ebizibu bye musanze ebintu byammwe ebifudde nabyo obiteekemu ogiwamira akyambadde agendeetera genda owandiika ebbaluwa ng'esaba okuzzaako leediyo oteekemu ebizibu byonna byonna bye musanze yali agenda tuwa ssente naye bwe twatuuka e Mengo nasanga batuuziza press conference baneeganye Kayibanda tetumumanyi nga tukomyewo twagenda ffe twasimbula bo ne batuuza press conference eyo tetumumanyi era bagenze biku byabwe bagenze kunywa cyayi mu State House bla 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 sina bakozi baffe ebyo ebigambo ebiva Mengo mu bakama bange era ne tujja ne tukomawo bwe twakomawo ng'omuntu omugezi nayambuka wa mukama wange owekitiibwa Kaya Kavuma ne mugamba mukama wange najja wano okubagamba tugende ffenna olutalo lwali wano nga baagala kunkuba kunzija muki naye ne ŋŋenda bino bye twatuuseeko ne pulezidenti
yatugambye tuwandiike ebbaluwa esaba okuggulawo leediyo n'ebizibu byonna bye tusanze ebintu ebifiiriddwa tubiteekemu mu bbaluwa tugimutwalire. Kati sobola kuwandiika bbaluwa eyo nzekka. Oweekitiibwa Kayibanda yaŋŋamba ebintu nga bwe wabitandise bimalirize, tobituyingizaamu. Era yaŋŋamba ebigambo bino omugenzi Kayakavuma, naŋŋamba Kayibanda leediyo eno bweddako ogenda kusigala mu byafaayo bya Buganda mu bitabo byaffe tugenda kuwandiikamu, ogenda kubeera muzira. Leediyo eyo bwetaddako ogenda kubeera kasasiro, togenda nakufuna woonywa mazzi wano mu Buganda. Naŋŋamba genda omulalu bamusiima azze na birimba. Era naŋŋamba kolagana ne mwami Kasozi nansiibula. Kasozi yali akolanga ani olwo? Kasonero yakulira abakozi. Neŋŋenda ne mpita Tamale Konde ne muganda Tamale mujje tuwandiike bakama bange bakoze eki. Nenze ekyokuwandiika nkikola ki? Nkimanyi. Neŋŋamba Tamale Konde nti wano mu Buganda abantu abakyasinze okubeera n'empisa oba abaali badde bannannyini empisa be Baganda. Ate omuntu ayina empisa bw'akola ensobi agimanya n'agyetonda. Ate ekigambo sole kikakkanya obusungu bw'omuntu. Tetusobola kuwandiika bbaluwa nga tutaddeemu kwetonda yadde nga baakutuganya. Ne tuwandiika ebbaluwa nga tusooke na kwetondera pulezidenti olw'okukozesa obubi omuzindaalo gwa leediyo. Ate Ssaabasajja Kabaka tatugambangako kwogera nti mwogere bino, oba Oweekitiibwa Kayakavuma oba maneja Kawooya oba mwami tewali yali atugambye yaddabe mukiibi. Ffe tubyeyogera ku ki? Bwe tuba nga ffe tubyogera ate nga ffe twagenze tuwandiike ebbaluwa nga twetondera pulezidenti tetukyaddamu kwogera bigambo bitasaana ku leediyo. Okitegeera? Era ne tuwandiika ebbaluwa nga tumwetondera nga tumugamba tugenda kutandika okulongoosa amaloboozi gaffe ge tubadde twogera ku leediyo. Ne tugamba pulezidenti gwe watukkiriza okwogera tewatulaga we tukoma. Ffe tubadde twogera nga tetumanyi nti mulimu n'ebinyiiza ebikunyiiza. Byonna ne tubiwandiika. Ebbaluwa ne tugikola ki? Ne tugitwala. Bwe twagitwala abantu baawulira nti leediyo egenda kuddako ne batandika bannamboozi Museveni mu nnyango gumwokezza. Twamugamba eyo leediyo muliro ajagizaako laba apondoose biki bigambo ne bibeera bingi. Kati ekyasinga okuleeta obuzibu ye Kasibante Moses n'awandiika mu lupapula baaluyitanga ggwanga n'anteekako ekigambo nti Bayuda Kayibanda alidde mu kabaka olukwe. Nabonaabona n'ekigambo ekyo. Omukazi yali ankubye eccupa ku Wallet Pub wali nga tugenza okuyimba ne Kasodde n'agamba wano tojja kuyimba w'eccupa nagyewoma neekuba ekisenge n'enziruka emisinde. Tojja kuyimba wano walidde mu kabaka olukwe bla bla bla. Nempita mu kibuga omwo ogenda okuwulira ejjinja nga sikyatambula misana. Naye Katonda ono ali waggulu nali mutuufu okulokoka. Kasibante yennyini n'addamu n'awandiika Museveni awadde Kayibanda pisito 4 naye nga pisito 4 ngenda zikuba ntya. Kati naawe mazima omuntu gw'omanyi nti yakava mu magye yali mu magye ga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga bamuwadde pisito 4 ng'oyinza omukasukira ejjinja. Tewali yaddamu kasuka jjinja. N'entambula nga ndi free. Kati nange bwe nalaba gundi eyo n'engula ekkooti yange ng'ekoma muno ebikke wano. Balowooze nti pisito nzibisse mu kikooti kino kumbe temuli. N'entambula nga ndi free bagamba nga okalaba pisito ze bagambye ziriwo mu kikooti keyambaza ebikooti. Abantu ne bankyawa lwaggulira eryo nti Kayibanda alidde mu kabakulu. Naye neŋŋamba tibane olukwe nalidde mu kabaka lulungi kandugguse abantu bategeere nti olukwe nalya mu kabaka wange lulungi n'ennwana olutalo. Kati amayinja n'engawona. N'addamu n'awandiika Kayibanda Museveni amuwadde loole y'amagye ekuuma awaka nga n'ewaka tebayinza kukola ataaka gyendi. Naye nga eyo yonna security Katonda yagikola. N'embeerawo n'entambula. Ebigambo bino ebyayitenga na pulezidenti n'alinnyamu ku kiziiza. Awe baategekera Namboole delegates
neŋŋamba nsisinkana ntya Museveni kwegenda e Butambala nenesimbawo ng'omwogezi wa NRM wa disitulikiti y'e Butambala neŋŋenda e Namboole ne musanga nateekayo CD nenyimba Maria Rosa nankuba mu ngalo bwe namala ne mugamba taata yo excellency ondabiranga ddala naye embeera mbi naŋŋamba jangu obadde otegeeza ki ne mugamba taata leediyo tennaba kudda kunfa nfiira awaka ekiwuba n'ennaku enzita ogamba ensonga zaffe eza leediyo eyo ngenda kugizzaako mangu jjukira akutte milioni 15 n'aziwa Ssematimba mu Kiveera agenda agabira abayimbi zezo saazitunulamu nga njagala kuguza nsonga yange era olwamala okunga nti eyo ensonga ngimanyi era ngenda gikolako nendyoka nziruka okugenda awagenza ekiveera nasanga bali mulayi nange nenkunyulayo ekinaana nagenda ndi munene era amawulire ne gafuluma Kayibanda yasanze Museveni Namboole era namubanja leediyo nempulira nga ndi comfortable akati tutambula bigambo biyitiŋŋana neŋŋamba nno omugezi amini yakyambadde ono w'amaanyi kyayogera pulezidenti akikola kuba ye sekuritale we kyennyina okukola kaŋŋende Mawokota mu constituency ye musiikulire fitina neŋŋenda mu Mawokota nensiikula fitina neŋŋamba abavubuka Amelia bw'asituka mwena mu mubanje leediyo temumukkiriza kwogera era abavubuka ne bakikola yamalanga kumpita Kayibanda sooka olinnya akadaala abantu bannyonnyole we tutuuse banange basebo maama ono mumwebaze nnyo ono omukazi simanyi nekintu tulimuwa twekye tulimusasula ebintu bya leediyo essaawa yonna ewoggola n'alyoka ayimirira ku kadaala n'ayogera Kasibante n'agenda mu maaso abagenze bwa Museveni bafudde babakubye batiirika musaayi netusoma nga amawulire kati lumu ku makya saa 12 akima nti omuntu asobola okwogera ebigambo ebikwonoona naye nga akupromoting Kasibante yawandiika nga alowooza nnyonoona kumba ampromoting esimu ku makya neevu ku makya nkedde nzija alo gwe mwami Kayibanda konze wangisebo pulezidenti yagala kwogera naawe pulezidenti ayogera nange atya kati nendowooza nti abantu bano ab'Emmengo bayinza okwefuula nti pulezidenti yagala kwogera nange bawulire oba bakuteekako wali ne bakukema ne byemwayogedde eri neŋŋamba najenyega off nenoonya essimu ya Amelia kyambadde mukubire mubuuze nti wamma watasobola kwogera nange nga Amelia tamanyi era yamuwa n'essimu yange kati mba nkyanoonya essimu ya Amelia kyambadde essimu neddamu neevu mwami Kayibanda kati ngenda okulya Kayibanda oli otya lonzi gyendi taata lwaki wanimbye si taata nakulimbye eki waŋŋambye muli bubi mubonaabona nzizeeko leediyo muddemu mukole kati ate banna ate nojja okuŋŋamba ate noddayo ate ne bakukuba baŋŋambye bakukubye ne mugamba yo excellency tewali yankoonyeeko naako naye engeri gye nakubuulidde nti tulina ebikoosi Emmengo tulina aba DP tulina aba NRM wali aba FDC naye aba DP ne FDC tebaagala leediyo eneddeko kye baagala okukubisa mu kalulu kati abo baakoze olutalo lw'amaanyi nnyo naye bwe baamaze ne batuula ne bakkakkana kati bonna batunuulidde nze era nze nkola amawulire kati bwe bate bampandiiseeko mu mawulire teri agagula ebyo byonna bye bawandiise bwe bankubye bawandiika kutunda mawulire ne muganda naye yo excellence ojjukira ekibuuzo kye wambuuziza nti siri ku management siina na share mu CBS bw'ogizzaako tebaddemu kuvuma tiye kakati manager akuleeta abajulizi abalala kankuleetere tulina aba CBS Fans Club amatabi gali 18 kandeeteko bakulembeze bokka 18 ne muganda tulina bakirayant abalangira ku CBS nabo bafiiriddwa ssente zaabwe waliwo abaade bakasasula nabo kambaleete bakukakase tireediyo bweddako ne baddamu okuvuma bajja batwala mu kkooti okwonoona ssente zaabwe n'agamba kale naye siriiwo bwe naakomawo ngenda China bwe naakomawo ngenda kukubira obaleete emmere yannema okulya ku obudde bwaziba nga saagala muntu yenna kuba ku ssimu yange gomanyi pulezidenti ku masimu gaalina nga nti mumpe Kayibanda njogere naye ku ssimu nze munange
nga ntandika kunoonya aba CBS Fans Club. Aba CBS Fans Club be nabanoonya bentwala amatabi ne bakubira manager ne bamwebuuzaako nti wange Kayibanda alina ekirowoozo kyaleese agala tumuwerekereko twogereko ne president azzeeko radio. N'abagamba bwe mugenda temudde Mmengo. Kempulira nti mwagenze mu State House temuddamu okulinnya ekigere kyonna Mmengo. Ngenda oddamu bakubira nga tebakwata masimu. Ne bagamba Kayibanda tuveeko. Ne ngenda ewa Jomayi. Jomayi yangamba fuluma. Oyagala kuona na business yange. Ne ngenda ewa Samona. Samona nampitira omusirikale. Bakuguze kwokya factory yange. Nengamba nkoze ntya bannange. Kwe kugenda ewa HB Matovu. Yali yakasasula ku sponsoringa Kayibanda. Oyo nakkiriza. Ne ngenda ewa Sebagala yali nannyini mambo jambe Mmengo. Kapiteni Sebagala yali naye akasasula. Naye nakkiriza. Ne ngenda ku Palamboti. Nze nali mbakolera obula nga nze mbalanga pyala owaabwe naye nakkiriza. Mbandi Makindye Abitex ngayogera kali nani akasasula sente zange nga nyine ekivulu kyange namuge ebigambo ebyo osobola okubiyogera mu maaso ga president nanga nti nina muteeka ku listi nensanga kasodde nemwe akasodde naye gwe olirinya kodi ku red carpet mu maka ga president omukisa weeguli nyina abakozi batano nkuteekeko naga nteekako ekijja kijje nemuteekako nituwera batano nga njagala president alabeyo ku face empya nengamba Yusufu balino of Uganda balino n'agaana nemugamba gwoganye naye ssebo ogenda kitegeera era kati akitegedde yali bamwegaana namugamba banneegaana netugenda meeting netuula meeting bwetuula nemuga Your Excellency tutuno buli omu n'ayogera nenga baba n'abafiirwa ssente zaabwe baba n'abakola ki nemugamba kati Kapiteni Sebagala n'agamba Your Excellency mwana mugimu naye namutwala yali sponsor wange mwana mugimu n'agamba Your Excellency mbadde nsaba tuyite management ya CBS ne cabinet tutule ensonga zino ziggwe. Kapiteni Sebagala n'asituka n'agamba nedda Your Excellency abantu bali wabayita n'otuula nabo ne bakunyooma ne bakuyisaamu amaaso toddamu kutuula nabo. President n'agamba kyemugamba ensonga tuzimale nga bwe tuli wano nemugaa Your Excellency kyensinga n'okwagala nange nzireyo nga ndi munene era njagala nolonga nti eddako bwe ruti nze ntegeka ekivule nakibuye kijaniriza olebwe njola ssente n'agamba Amelia ita special cabinet meeting nemugamba Your Excellency special cabinet meeting tebaagala kulya kigambo CBS kyabatamadda kubanga tubakolokota nnyo tubakola ki kyonna beetamwa CBS n'agamba saagala kubeera dictator gamba yite bajje tuwogere tulabe tulabe ebire totya bwe baagaana okutikira kabaka baali banemesa saalagira nekino kireke tambula netuvaayo neŋŋamba ayise special cabinet meeting omugezi nkola ki kannoonye buli atuula ku cabinet nenyengera parliament neŋŋamba speaker nemugamba njagala baani abatuula ku cabinet nasookera bannamayanja nemuga namayanja leedi egenda kuddako naye bangambye amawulire si malungi ge bampadde olemesa bayo ekikokola naye egenda kuddako ngende nakaseke mbagaye nti yali akuba ekikokola ye namayanja Kayibanda tonzita yali kyemani wa kokasi nanga tonzita kwata n'essimu yange yiyo nkubiranga tuwogere ffenna ngenda kuyita kokasi yonna mbagambe n'abayita n'abagamba banfuluma nga kaddunabbi nemwe muganda wange owengabi wanvaamu naawe dda bwe mutuula toyogera nako nti bannange nyina muganda wankola ku CBS takola naye nze ngenda genda e Butambala mbagaye nti kaddunabbi naye abadde omu kubakola ki n'agamba bannaye Kayibanda leka nantoka nankwata netuddayo namayanja uli Kayibanda byayogera naga nembakoonaganya ne babeera ku ki era bwe baatuula bonna ne baba nga bakola ki nga bawagira nze nenumba Kayula natuuka ewa Kayula ne mugamba Kayula nangamba leediyo nze nagijjako
ne mukati lwaki wantawanya ate ogenda mu State House we wagijjirako era omanyi bw'ogizizzaako naga nti leediyo zaali zitutemesezza security era nenkubira president ne mugala tukoze tutya leediyo tutaayiza abeeno ne bakunga abeeri tetutaayizayo ne bakunga abeeno president nangamba musooke muzijjeko mumale okutereeza security bwemala muzizzeeko era bwe twakola leediyo zonna ne tuzizzaako eyamwe ne bagamba Simeye Kabaka teyeetonda naye leediyo zonna ze twajjako bakola apology naye eyamwe ne bagamba nti Kabaka teyeetonda ne mugala kakati ebintu bikoze eki ebintu bikyuse nagala tewali tabu nange president ngenda musisinkana mugambe ngenda okuwulira ka president yayogera ku Nyefunze yali akulira security ne Kayula namwogerako nenoonya Tunyefunze netugenda nagamba Kasode mperekeraako netugenda natuukayo jeno ne mugamba jeno nakukola ki ne mujjukiza jeno ne mugamba wali mukwano gwange nnyo era nga bw'ojja ekitugumu nze gw'olonda nga kadogo esikooti wakukuuma ng'oliwa era jjukira jeno nga ugondeetera ku buyunifoomu obupya obw'omulembe obwakafuluma naye kati nondeka nfiira waka enjala nga gw'olina ekisumuluzo ekizaako CBS jeno naŋŋamba naga naye Kayibanda mwakola ensobi nammwe ffe otulaba tuli bajjeno naye oli mukama waffe naffe tumuwa ekitiibwa naye gwe Kayibanda ojjawo obuyinza obubeera ku leediyo n'oga nti ka Museveni kano ka Museveni gwe obuyinza obwo olaba ddala tolaba nti mwasibuuka empisa ate ng'empisa zaali badde zisibuka wammwe ne zisaasaanira eggwanga lyonna naye n'ovuma pulezidenti ng'omuyita ka pulezidenti nga nange ejjeno sisobola muyita ka Museveni yadde n'oga nti Museveni sikisobola naye gwe n'oyita pulezidenti ka pulezidenti ne mupolota n'agamba Kayibanda leediyo eno tugenda gizzaako naye temuddamu kumanyira pulezidenti ne mugamba jjeno ebyo tebigenda kuddamu kubaawo nga nkyaliyo okujjako nga nvuddeyo naye nga nkyaliyo ngenda kulwana okulaba nga tukola ki nga tutongoosa n'agamba kale pulezidenti ngenda muwandiikira netujja bikolako kabineti bwe yatuula boogera pulezidenti bwe yampita neŋŋenda n'aŋŋamba kati yasituka nga meeting egenda maaso n'agenda shotco kati agenda okukomawo nga nze ne mukaaba maziga n'ambuuza Kayibanda okaabira ki ne mugamba nze jjukidde maama wange gwe batta mu lutale ekapeeka bamusalako omutwe ng'embuzi taata maama wange ne bamusalako omutwe ng'embuzi omusajja n'aguleeta n'agunkwasa ate kati ndaba luno olutalo olugenda okujja lugenda kutwala nze n'agamba olutalo ate oluliwa ne mugamba muzeeyi olutalo tonnalulaba leediyo eno CBS nga teriiko Besigye ajja kukuba laale abantu nga bagabidde bu leediyo ateekemu amanda abagabye muteekeeko CBS ng'esaala abagamba oyo ye Museveni gwe mugenda okulonda olumala okulayira agenda kuleeta guleeda asendewo ekizimbe kino kyonna asaanyewo obwakabaka kubanga atandikidde kuki ku leediyo ne mugamba kakati Besigye n'aba yakavaawo Gilbert naye ajja vice president naye akubawo olukuŋŋaana agamba Museveni oye Museveni abeewo abantu banyiivu nnyo ku lwa CBS bakasuka amayinja bakasukira vice president alina abasirikale balina emmundu ne mugamba Your Excellency pate yaawe ebeerako amasasi gabeera muki mu lutalo n'akiwandiika wali n'agamba Amelia leediyo ngenda kugizzaako olw'omwana wange ono netufuluma netugenda netulindira leediyo abantu ne batandika okuwanda omuliro bannambuuze ne boogera biri ne boogera bino ne bakola batya ne boogera ebikankana nze nengenda ku base mu constituency ya Amelia nze gye nasiikuliranga ki pulezidenti agenda okubuuza Amelia olabye otya n'agamba Your Excellency Kayibanda bw'aba tannajja sobola kwogera mawokota yamala okujja n'abategeeza puroguramu yaffe ya leediyo weetuuse akati nali ndi awo nalina ebbanja mu Pride naye nga bajja ku makya ne bajja akawungeezi babanja emirembe ne ginzigwako akati omusajja w'embalala kafooko owa Vision Radio ankubira angamba Kayibanda jangu ogira okukola ku leediyo yange eyo bweriddako ng'oddayo ne mugamba naye naawe biki by'oliko jangu
Nemugamba ogenda kumpa ssente mmeka? Nangamba jangu nja kuwayo akakadde kamu emitwalo 2. Muli mu mutima nengamba lwaki tontwalira ddala? Kuba ekinaana oyongeddemu 4. Kati okunaabakola bukozi. Nemugamba naye byoyogera obikakasa. Nemugamba nti bw'oyagala kati simbulo. Nemugamba okumanya nti obikakasa sooka osindika emitwalo 4. N'agisindika. Bwe yagiweereza nenjikuba eri ku bbanja nendekawo n'awaka obutono nenzikirira ngenda nencapa nachapa wikisezi. Kati mbandi awo nali mu kirabu alina sawuna nfulumye esimu nefuga nga ne mu kirabu tukuba ndongo nenfuluma n'essimu n'ekipa yange y'ebbiya nenfuluma ebweru ngenda okuwulira essimu. Halo? Kayibanda? Tuwazi? Ndowooza kati tokyalina ky'ommanja. Nemugamba muzeeyi olowooza ndi Kampala. Nkubanjiza ddala kuba ndi Kampala nadduka y'amabanja ndi eno Mbalala gye neekwese. Ngambye enkya ssaawa 4 nga leediyo yo kweri. Nti mu kirabu naddayo munda. Nayimira bwe nti ekipa ya bbiya yannema okunywa n'engiteeka awo. Nengenda we nali nsuze wannema okwebaka. Obudde ne bukya oba kye kyantwala okugula engoye. Nawunga. Nengenda nengula engoye ate saazambala. Era nazikwatirwa n'obwezi. Nenninya baasi yannema okutuula mu ntebe. Ngambeera ntambula mu kubo nga ndaba tedduka. Mmankyali awambirira nankubira Kayibanda weebala amaziga ge wakaaba gakoze. Yediyo buliza. Nengamba Katonda. Ngambirira musanyufu. Ne mbandi awo abesemba bule nebuka Kayibanda kyetuwulira kituufu tusale engoma tuzikube ne magana ente musale kyawedde dda kweri eboggola. Banengenda kutuuka mu Kampala nga CBS kweri ekola eyogera nempulira bannange nanzikakkanye nengamba Mukama weebale. Nayimirira ku madaala bwali nengamba Mukama weebale. Naye bino byonna obikoze ng'olina kyoyagala nkole sikisobola. Mukama nvaako. Oyagala ndokoke nenze sisobola kulokoka. Omwenge gumpoomera, sigala mpoomera, nze abakyala ne bootampa mmere. Nompa omukyala kimala. Nvaako. Ne mugamba naye ate ggwe nga ggwe wennyini nga ggwe ondokodde. Sirina buzibu naye nze okulokoka sisobola. Naye nga tutuula baatula meeting eyasooka saagimanya saaliwo tebampita. Kati ne bagamba nti ate abadde mu meeting tagenda ku mpewo nga talabye ow'ekitiibwa Kavuma director. Era ne sigenda ku mpewo. Natambula wiiki nnamba nga njagala tugende wa director twogere. Eyokubiri ekyabo ne ngamba bano bangobye. Nenzireka nentuula saalaba nkubira simu yadde saalaba ngambako nembeera waka. Okutegeera ngamba bano nno bakoze eki bangobye. Kaakati munnange nga bangoba weeks 2 bwe ziggwako nga ndi waka leediyo kweri batandise okukola. Katonda ono nga bw'atemeko eritali Ssaabasajja Kabaka ng'akwata simu ng'akubira ow'ekitiibwa Kavuma owange leediyo yazzeeko naye akasajja kange nga sikawulira. Engo neetabuka. Ow'ekitiibwa Kavuma n'akubira Kawooya owange Ssaabasajja abuuza Kayibanda. Oli n'akubira Kasozi. Bane Ssaabasajja abuuza Kayibanda. Ne bagamba ani ayinza okwogera ne Kayibanda. Ne bagamba Mwami Kasozi. Mwami Kasozi yali mukwano gwange nnyo. Mwami Kasozi yasobola okwogera nani ne Kayibanda. Era n'akwata essimu n'ankubira ne Kayibanda oliwa. Mwami Kayibanda yampita na Mwami Kayibanda. Birudda wa? Ne mugamba gye mwansindika. Naga kakati kola bwoti. Jangu yange Mmengo ne mugamba sisobola. Kati nga ki ekindeeta
maama wange yafa yakomyewo ndyoke ntambuza ebigere okuva mu nsumbi paka eyo naga funa entambula yo n'ojje wano senja gisasula. Kati ekizibu kye baafuna ekirungi saamanya simu nti ekubiddwa. Nali sigenda kulinnya bodaboda, nali ngenda kuyitawo ngende eka jansi nfuna akanyonyi kandeete wali mugende ntambula yiyo gye waŋŋamba munaye nga nzija nga baŋŋamba enkya eddoboozi lyo lirina okuwulikika ku leediyo naye bagamba leero lwakuna lwaki nkolayo olunaku lumu olwokutaano kantandikire ddala ku Mande nga neesitya enkya olwokuba nali simanyi tebalina dimandi ey'essimu evudde wa Ssaabasajja. Enkya nenzija nenkolako ebyokukola sibyali byakuyiiya nga nze ntambula nabyo. Nenkola bwe nakola ebbanga nenkola kakati meeting neetuula ne batugamba bannange waliwo enkyukakyuka eziriwo temutunenya sive tuzikoze abawuliriza be bazikoze bwe ziba zikutuuseeko togamba nti ffe naye abawuliriza be batugambye kino bayagambye ebintu bikyuke n'abawuliriza babasalirawo munna kati nze nga ndi comfortable nti tebasobola kunkwatako zira ku program zo oba abantu nga balabye oba ani oyo gwe bagenda okukyusa oba nze program bagenda zikyusakyusa bweki kakati enkyukakyuka bwe zajjako nze nenva nnungi abantu abawuliriza bagamba kinti temukyalina makulu oli ali politics waabwe politics kakati obuzibu bwava nkubalaale mu nnyendo bwe nkubalaale mu nnyendo nze nga nkutte microphone nsobola okukwabya omutima mpuuga nga naye ali side eri kati mpuuga n'afeyitinga ne bamutwala mu ddwaliro kati mpuuga yajja Emmengo n'abaga nti abange bwe mutajja Kayibanda Masaka sidda mu parliament kyekyandeetera obuzibu era oli bwe yampita mu ofiisi yaŋŋamba walabye kabaka mukamwa ne mugamba sinagenda Bbanda wabadde Masaka nti ate kabaka abeera Masaka wavumye empuuga ne mugamba ate empuuga ye kabaka mpuuga tomanyi nti muntu waffe ne mugamba wammwe aba DP nze ndi wa DP nze ndi weenaale ekibuzo ekyasemeyo kya condition yasemeyo yaŋŋamba londawo ku CBS ne Museveni nemugamba sebe nze ebbanga lino lyenkoze ku leediyo wali ompuliddeko nga ŋŋamba abantu ku mpewo nti mulonde Museveni mmala kukola mirimu gyammwe egya CBS nengimala neŋŋenda mu field nenoonya akalulu ka mukama wange. Ani akubuuza bw'ati? Wali mukama wange akyaliyo wali kakati anti amazima Bayibuli ga mazima gakufuluwedde. Mwami Kasozi ambuuza londawo ku CBS ne Museveni ne mugamba wano we muli mwalimu magye amagye bwe twajja mu buyinza ne tugajja mmwe mbalabye CBS ekola ki naye obulamu bwange bwonna n'okubeerawo famire yange yonna yaggwawo tubadde mu lutalo naani ne Museveni sobola mwegaanira wano ku CBS ne muganze sobola kuva ku Museveni yes nensala nganze nonzeewo Museveni saamanya biddirira tewaddayo era ebyaddirira kwe kuleeta meeting ey'enkyukakyuka ne batujjako nembeera eka nentuula okumala emyezi 8 okutegeera kumala emyezi 8 bampitako kaawo waliwo we bampita ne tutula mu meeting ne banneetondera ne bagamba tusonyiwe twakoze ensobi bulabulabula bwekiti ne bwekiti neŋŋamba nno bano abantu ne mbagamba kale mbasonyiye otandika ddi okukola ate ne mbagamba muŋŋambye basonyiwa ebyokutandika okukola sikyasobola kukola nammwe kubanga temuli mikwano gyange mu mbeera gye mpiseemu ne nnwana
President nambuza Kayibanda nkuweeki ne mugamba mpa radio yange zaako CBS ne ntuuka wano ne munkola ebintu ebifaanana bwe biti kasa radio ya kabaka wange yazzeeko olutalo naluwangudde olukwe lwe baali bagamba nti nalya mu kabaka wange olukwe radio yakoze eki kati mukole mwebale nnyo mwebalire ddala ebbanga lye mundeze mwebale okitegeera kubanga meeting bwe yatuula ow'ekitiibwa omugava Endugwa baatuuza meeting muife kunneebaza bannenya bunenya okitegeera era ne beebaza aba fans club ne beebaza Uganda yonna abalwanye radio eddeko tewali yeebaza ku Kayibanda ate gwe walwana tiimu yange tewali ow'ekitiibwa omugava Endugwa kye yayogera yagamba Godfrey Seguya Godfrey yimuka n'agamba omwana oyo muzira naye Kayibanda olaba obanga okola ebintu obeera bumu ne bakama abo tobeeranga olupanka lw'eggaali olw'emabega okujja luyisa olw'omu maaso yempanika omukono mbeeko kyenjogera ne bagaana paka abakozi bannange ne bafulumya amaloboozi abo bamuleke ne bandeka n'enjogera era bwe nasituka nabagamba nsaba kwetonda ne bekuba kunkuba kibooko nsobola okugalamira mu zinkube mbeetondere kubanga nakola ensobi okugenda ewa President njogere naye azzeeko leediyo nga sibagambye naye nakikola nkigenderedde kubanga namanya ku bintu bibiri tiwaliwo okujeema n'okusobya omujeema oyinza obutamusonyiwa ataasobezza okola ki neŋŋamba ku bibiri kansobye kubanga mbeera bagamba mwaliganye ate nze emansazeewo okukola kintu bwe mba sinakikola obulamu bwange tebutereera nga mujja kuŋŋaana ate ŋŋenderwa mpaka neŋŋamba kaŋŋende nga sibagambye nsobye ndyetona nga nkomyewo nga n'omulimu gwantute ngukoze eki era nze kyemmanyi olupanka olw'emabega lwajja ne luyisa olw'omu maaso yensonga lwaki mutudde wano nti omulwadde bw'alwala onaleeta omujaaja onaleeta ebbombo ow'amakaayi mwina nga muwa mulwadde akole ki makaayi owange gwe naleeta abaali batabagenda okuziika kati tuli mu ssanyu ekyo mukinsonyivu ekyasinga okunnuma mukama wange eyali akiyaninga olukiiko bwe yali ampitako ate nankuba akaama nanga mwana wange weebale ekyo wakola kya buzira nnyo nenga singa wakineebaziza bali bonna nga bawulira naye wannenyeza nga bwe nakola ensobi ate eno nanneebaza mukama nempulira nga kinnuma naye olw'okuba nti nali nyina byenjogedde ebinvudde ku mutima nempulira nga mpewuse neŋŋamba baasi ekyo kyekyangobye emmengo ku CBS sibbangako tebanabba kompyuta tioba ssente zabula nti Kayibanda yazikoze eki naye yali politics okitegeera yali politics kuba bongamba nti londawo ku CBS ne Museveni